tetwandiyagadde bannayuganda kudduka bunnambiro genda mu pharmacies okujjayo chloroquine nga tebategedde na mmira ya chloroquine. Chloroquine twamujjanjabisanga musujja gwa malaria. Chloroquine yaggwako dda kati tuliko artemisinin derivatives zezijjanjaba malaria. Chloroquine bamubaninga ne mu pharmacies ziyaggwayo kati abamulina tetumanyi oba yali akyaliko oba yali expired oba bamurebrandinze naye abantu bagenda mu pharmacies kati omuyiggo oguli ku chloroquine tegumanyikiddwa era ali ku bbeeyi ali ku kaweerege n'okumufuna obufunyi. Kakati chloroquine bw'obanga omufunye otegedde otya nti olina COVID-19? Bw'obeera ne ssenyiga ng'omira chloroquine omumira otya? Ministry ne government esanya eveeyo, President Museveni asanya aveeyo ensonga eno bagiweko guideline kubanga ne Donald Trump President wa America bwe yabadde ayogera teyayogedde nti chloroquine bamumira bwe bati okusobola okwetaasa COVID-19. Naye kakati ffe n'omulwadde tetusobola kumuzuula okujjako ng'agenze mu ddwaliro lyokka gavumenti lye yawaddeyo.